Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso nagyegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero tugali twogere ku nsonga y'okusika abalongo naye ne bafuna obuzibu bw'okuyulika. Mukimbuuza nnyo mukimbuulira nnyo abakyala mufuna obuzibu bw'okuyulika. Abalongo abo ebiseera ebisinga abakyala mukifuna nnyo ekyo eky'okuyulika abalongo nga muli mu kubasika oba nga mubateekako. Ekintu ekyo kituufu mukifuna naye kiva ku ki? Ebiseera ebisinga ojja kusanga omukyala ng'omubiri gwo nga munafu. Mulimu endwadde nga kabootongo, kabukusinga ddala kabootongo oyo. Kabootongo anafuya nnyo emibiri gyaffe nnyo. Ky'oba olaba nti buli kaseera ojja kulaba ng'ofuna amabwa ku mukono, akantu kakuyuzawo katono ebbwa ne lifuuka ebbwa ne ligejjera ddala. Ebiseera ebisinga kabootongo atunafuya nnyo. Kabootongo anafuya nnyo emibiri gyaffe naddala ku nsonga eyo ey'okubeera ng'oyulika ofuna amabwa ofuna otubwa. Ebiseera ebisinga okubibwa ensalika oba tubuyita obusalika mu bifo eby'enjawulo. Osobola okufuna obusalika naddala nga mu bigere, ekigere wansi mu bugere ne bweyasaamu mu makkati oba mutera biraba, oba ekigere ne kyevumba. Ebiseera ebisinga abeera kabootongo yabeera agezaako okubeera nga akusumbuwa mu mubiri gwo. Kati naawe gwe omukyala abeera asika abalongo abo n'olaba ng'ofuna obusalika ng'obeera wakakwatako bw'oti n'ofuna obusalika ku mubiri gwo obumu bujja n'omusaayi. Jjukira buli lw'oyulika ng'obadde osika obulumi busukka, tosobola kweyongerayo mu maaso, kiba kigaanye era abasinga bakoma awo. Kati buli lw'ofuna obuntu obwo n'oyulika, kyenkusaba olina kukkakkana n'obireka ebyokukola ki ebyokusika oba okukyalira abalongo n'osooka n'obaleka. Osobola obbalekera ddala ng'omwezi mulamba nga tozze mu kwekwatako. Kyenkusaba mba njagala osigale nga wejjanjaba obuzibu obwo bw'obeera ofunye obw'okuyulika. Kati nkusaba ofune ssere, funa ssere bulungi, ssere ndoza mumutegeera. Osobola okufuna ssere n'ofuna ne kye bayita ekibwankulata, n'obiyengera wamu mu ngalo n'obiyenga ne bijja ekyovu ekyo ne bijja amazzi ago n'ogatonyeza mu muzigo omuganda ng'ogutegese bulungi nga mutini, n'otonyezaamu amazzi ago aga ssere n'ekibwankulata. Omala obitonyeza mu muzigo omuganda beera ng'osiiga ezo essayidi ne sayidi, awo wabeera wafunye obuzibu obw'okuyulika. Kigenda kuyamba amabwa ago okuwona amangu kuba si kirungi kubeera n'amabwa wansi eyo ebiseera ebisinga naddala ng'oli mukyala. Kati n'olwekyo kiba kirungi wejjanjabe singa obeera ofunye otubwa otwo, kwegamba tukale mangu tuveewo osigale nga tokosebwa bintu birala biyinza kukukwata. Ky'oba olaba nti nkugambye funa ssere n'ekibwankulata obiyenge bulungi nnyo mu ngalo bijja ekyovu. Kati ekyovu ekyo kiyiwe mu muzigo omuganda ogwo. Ojja kutabula ng'eno gaddwa tegakkiriza kuyingiramu naye gwe tabula olumala beera ng'osiiga ku balongo abo basiigako eddagala ne lisiibako ekawungeezi n'onaaba bulungi nnyo n'ozinaaba, kijja kuba kirungi, sigenda kuwona mangu. Bw'obeera olina obuzibu obwo bw'okubeera ng'oyulika ng'osika, nkusaba osooka okyesonyiwe. Osobola okumala omwezi nga mulamba nga tozzeemu zikwatako ziwone bulungi. Osobola okumala omwezi oba emyezi ebiri. Kati we ziwona n'olaba nti ziwonye, osobola okuddamu n'oba ng'olembeekereza mpolampola, kwegamba ng'ogezaako okusika empolampola ng'ozibbiira bubbirizi oleme kuddamu kufuna kiri eky'okuyulika. Kati w'obeera owonye bulungi ng'owonye, nkusaba w'oba otandika funa omuzigo omuganda gw'olina okutandika nagwo. Oba okitegeera gwayulika afuna obuzibu obwo, w'obeera owonye nkusaba osooke weesiige omuzigo omuganda ogwo, ogusiige ku balongo abo bulungi nnyo, n'oluvannyuma otandike obbasika mpolampola kuba omuzigo omuganda ogwo mulungi nnyo mu kugonza ennyama eyo. Kati beera nga ogusiigako otandike n'okusika mpolampola naye nga osika weegendereza olw'ensonga w'osika n'amaanyi w'onaasikisa okubama obeera ojja kuddamu oyulike. Ekyo olina okukimanya. Kati n'olwekyo sika mpolampola, sika nga weegendereza, zijja kujja ng'otandika n'omuzigo omuganda ogwo, n'oluvannyuma osooka otusako n'eddagala eddala ly'obeera ofunye ery'okusikisa ogende mu maaso n'okusika. Nsuubira ndowooza mukitegedde bulungi nnyo mmwe
abayulika nga mwesika mukitegedde, abasinga bakimanyi ekyo ky'okuyulika abalongo ng'obadde basika mukitegeera. Kyenjagadde mbannyonnyole kuba bangi mbadde mukimbuuza nnyo nga mukifuna. Bwe kityo bwe kiri jasi kwegenderera kijja kuba kitereera bulungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange sobola okunnyonnyola ku eno vidiyo ng'ozze ku WhatsApp. WhatsApp namba yange eri 07778473401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku nsonga eyo ku eno vidiyo wonaabozze ku WhatsApp. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.